Gravity omutujju abikoledde eggulu bannange ono omwana ayina emputu tawulira ogenda kubanga ate obyerabirako mu maaso awo simpoke alemeddeko agamba kimala full figure njagala omwana wange ebintu twabikola ebituuka n'okuleeta omwana era nga nesenga ku lwannama ensonga zino aziyingiddemu obutambi ogenda kubanga obufuna mu maaso awo Bobi Wine ate naye alumbye General Muhoozi bannange byatayogedde nga bye bitaliyo akatambi ogenda kafuna mu maaso awo era nga n'ensonga za Jaliya World munange nazo ziranze omuzimu gwa taata gwalinnye mutabani w'omulenzi ne gwogera ebyama byonna ebya Jaliya World byakola akatambi nakabaleeteddeko ku video eyasoose mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mwena Orlando abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi mukwano mukubireko ate weefunire ebisingawo era nga nkutandise ne Spice Dana jjukira ono nalinayo concert ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa January ate nga maama Kalimundo olubuto lutuuse emyezi 5 kitundu yakabadde kaama munnange mami waffe nno olunaku olwaleero alabiseeko bw'atyo bannange gwe wenna baby girl baby boy bw'obanga okyayina bazadde bo bawe bw'obanga okyabayina balabirire oba mukitegedde ekintu ekyo munnange nabaleeteddeko emboozi ya muganda wa Jaliya World ng'ayasanguzizza ebyama by'omumaka munnange baaba omugambo batandise dde okutoka omukambu Jaliya World yataataata we kati omuzimu gwamunyiigira era ng'oyo omwana omulenzi gwamulinnye kwe kwasanguza ebyama jjukira Jaliya World ne maama we ne baganda babala okuli Ataso baakubye omukyala w'ono omwami muganda wa omulenzi naye n'avaayo n'abasanguza ne ssente zonna lwaki wagamba tuli bubi ziva tetwasirika Katonda kumbe omuzimu gwa tata gutudde mu mwana gutandise omwogeza ebyama Jaliya World ne bataatawo nkugamba mumpangire enkeera ne mumbikira nti yafudde yafaaki bani yafaaki omuvubuka yali muto musajja yali muto yafaaki kutuko temwakyogera n'omulambo tetwagulaba mwakukukusa pane mwogere Jaliya World bakubuuza mu interview muganda w'omuwala omukulu yafaaki nabyo tewabyogera live yakuleekana tewabyogera muganda omuzimu gumutuddemu gutandise okubasensera mukuba muti omukazi alina abaana 6 mu famire yammwe Jaliya World sente zo mekazi olagira n'oyimeno ga mukube wabula tokkiriza kutawadde n'ogwa babasibe paka February n'ekivulo tebakigendamu babasibe ataluba kusibe temwena temukola omuntu obeera mu family omukazi sajja omuvubuka omukulu abasiriza mu nyumba owokuya abasiriza mu nyumba Jaliya World omusajja amuleta mu nyumba kati kwegamba kyemwavudde mufunira mama omusajja sound zivuge eya mama ey'omukulu ey'omuto bonna tikiti obutanda bukaabe mama kalina yabisenge bimekeeyo awo nno wetutuuse bo munanga ab'omugambo batandise dda okutoka omukambo muganda wa Jaliya oyo eyavuddeyo n'ayasanguza ebyama bya Jaliya mu munange si yabadde ayogera wabula omuzimu gwa taata we gwe gubadde gumulinnye ku mutwembe kubanga Jaliya kigambibwa mbu yali emabega w'okufa kwa taata we yali emabega w'okufa kwa muganda we ono gwe yabbira omusajja buno obudde gwalina sibimanyi nnyo naye nange mpulira kyendeeta kyenzije wano ne mbagamba munnange we tweyongerayo ono omukyala gw'olaba munnange avuddeyo n'alabula mwenna ba baby girl bambi abakyala abakozi abakeera ku makya ennyo ogenda okola akugambye nti w'osanga nga taxi ng'erimu abasajja 5 nga mulimu omukazi omu nti eyo taxi togirinnya nti kubanga kino kyayogerako akirinako obukakafu abantu babeera batemu babeera basi era ng'omwana we naye yafudde mu nveeyo bwe yasanga taxi ng'akedde ku makya ogenda okukola munaye ng'erimu abasajja 5 n'omukazi omu n'agiyimiriza n'alinnya era ng'omuntu yenna bw'olinnya taxi so munaye nga buno obudde wenjogeera zembuyaga ezikaze empewo so bambi ba baby girl mwina abakyala abakozi wokeera ku makya abeera mwegendereza ate ne taxi gy'olinnya oba si ekyo osobola okufuna ka boda
oba mukitegeere ekintu kinenga maaso wano munnange nina principal Bobi Wine ayina byagamba nze sigenda kubiddamu sirina gansala kale buli wabula kambateereko wano akatambi nammwe mubyerabireko ate tusobole okweyongerayo ne Simpoke nga ttunka ne fulufida buli jeno gwe muwulira tweetinga yasembayo ye jeno akola ki ate talina operation y'amaanyi mwe mutye talina operation y'amaanyi gye yali akoze obwa jeno yabujja ku bintu bibiri ekisooka okujja kwa Kyagulanyi kuba yakaaba n'agamba omulabi oli afuuse president nange mpa obwa jeno ne babumuwa wa DNA bebinduunya enti oli azze kuwa president nange bakole ki ne bamuleta mu bantu n'alemwa ne bamugamba nti katolemeddwa Bobi yaliko n'ekyo tuba tukola katuwambire munda wajja okubanga amagye gonna googalagira ne bakimuwa naye nate ekyamagye takiriko ali ku Twitter aba ku Twitter ye olulwamu ngadda ku Twitter ekimusuze kubanga ekimutawaanya abasula ku mutwe yanyu omutamiivu tabagambwa escapism olunywa nga Bobi ajja mu birooto mu birowoozo mu ntebe yoyo gwe mulaba nti yani kuba assignment gye bamuwa yali eki yali ku parliamentary avenue yali alina kununula minisita Maria Mutagamba ne Jeje Odongo bali hasinga okumala emyezi eki kyebatali hasinga nti Jeje Odongo kwolwo yali wakugira mu uniform y'amagye kakati muhoozi bamuleta mu helicopter okununula Maria Mutagamba yasooka kulaba uniform y'amagye n'addayo naye nga bamutendekedde emyezi emeka kati yoyo jeno wammwe ne bwasanga Bobi nga Bobi ayinza awo nno wetutuuse omanyi waliwo olutalo awo oluliwo wakati wa Bobi Wine wamu ne General Muhoozi bannange sigenda kubanga mbiyingiramu nze ensonga z'abanene siziyingiramu apaana naye nkasa akatambi ka vidiyo nkaleese nga beesabula kale we tuli munnange we tweyongerayo ono omukyala mu Nigeria waliwo ne yaŋŋamba Busuvi erinnya ekigambo Nigeria tumanyi we bakyogera kati bakyogera batya gwe akimanyi kimpandiikiraawo nze nkyogera nti Nigeria bakyogera batya omusajja agwana mu cupa kinaligeria omusajja okuteeka mu cupa oti Kinigeria bayitayo Nigeria nesiba wano wanjerega mbu simanyi nga bayitayo munange ono omukyala yamaze n'azaala bambi nga yazadde bu baby boy bubiri ne bu baby girl busatu omulundi gumu ono omukyala n'abadde abeera eyo mu ggwanga lya Nigeria nga alina olubuto bannange lunene kugamba nga buli omu yeebuuza ki ekiri mu lubuto olwo so kumbe munnange Mukama amugerekedde babeera balongo awo babeera baki nawe osobola okumpapula naye mulema okuddamu kunjerega mbu simanyi kugamba kigambo Nigeria nkyogedde embutuufu bwakyo okiwulidde ekintu ekyo munnange bwe tweyongerayo bulabye omuntu gy'alina omutwe omunene era ng'abantu b'eggulu yatuuse ku stage ne bamugamba ssebe woota kuba omunyongo w'eggulu va ku stage ffe tetukwagala kufulu munnaye bulabye omuntu gye yakoze nga naye atandika omunyongo w'eggulu bannange ono omwana alina omutwe omugumu teguwulira oba UCC agenda kugikola atya naye nga yafulumiza akayimba bakayita omukadde mugerwa oba ate omukadde mugerwa agamba ani sijja kulimba era nga munnange wenjogera Alien Skin amaze okuyimbula ejje agambye mbuyo omukadde simanya step mother wamwemu abamunsibako ebintu byonna bye nakola naye nali ntamidde nze simwagalangako anveeko aneesonywe bannange ono omwana ndowooza olengedde side chick kino kikuyigiriza ki era ng'olunaku olw'ejjo munnange Honorable Nabbanja yeesitudde butereevu n'ava ewuwe n'agenda ewa Alien Skin emakirye ne banyumyamu era ne balya ne kamere ne kajuyisi ne bakanywa munnange Alien Skin ne Honorable Nabbanja kati maaso wano ayina byayogera so kwabirabe katini ate tusobole okweyongera mu mufango ndikwefa ngo ntichoboka mama yakukiriza asinza kuchokukiriza naye kati gwe kale bebe nabo obiyita otwagaza ki kumala kwati tuna duka kutunda basimu tunda ngati tunda muchere tunda boda kati gwe mu mirimu gyonna gyolabye gwe yakujolinga frango n'ensonga enkulu otwagaza ki byonna ogera bijjuza bulungi olina okubeerawo naye ensonga enkulu twagaza tetegeka bibi kale oli muyimbi bandi toli muzirikale nti okuumawa nosibandi okasibye okitegedde fiiti
bw'atyo munange Aliani Skin bw'akakasiza ne bannange omwana ono naye nga ye yamaze dde okuwendula ejje livume omukyala oli Saidi Kiiki ow'amabina amanene generation munange bubavume basabule bakubagule bagamba bakole buli kimu mulengera abasajja abenzi amala okuli eno newe ebituuka ekiseera ye naakwefuulira munange sigenda kukulwisa era nga nkuvuze butereevu paka wa Simpoke no bannange abonyebonye ne Full-Figure ne Simpoke nze nkuwagabwa Full-Figure mwesonyiwe omwana togenda kumufuna ekirungi omwana wanaaba akuze akula dda mu maaso so takulanga dda mabega okitegeera munnaye omwana ajja kunoonya obanga yeggwe kitaawe omutuufu ajja kunoonya ng'akuze kati mulina maaso wano ng'agamba musinga kulanama yamulimbalima nti agenda muyambo bamuwe kasente ndowooza munnange so singa kulanama naye yamucupula bucupuzi yali naye ayisaawo bibye ebya Full-Figure jjukira singa kulanama balina obutakkaanya balina okusikanga n'omuguwaye ne Full-Figure. Amanya Simpoke mutima gwa Uganda ku YouTube ne ku TikTok genkozesa ku mikutu gyonna bannange nsaba muntambulize vidiyo eno etuuke ku Senga Kulannama. Ndi musanyufu nnyo Senga Kulannama oluvannyuma lw'okulaba vidiyo ng'onnoonyako okunsapootinga oba okumpa ku ssente nange obulamu butambule bulungi. Naye ngezezzaako Senga okunoonya kwezi ennamba ziwateeka mu kavidiyo nga sikufuna simanyi erabika essimu yange erina obuzibu naye Senga nsaba nze nsome eyange gojja kumbulira wa wenkusanga munnange wenyinza okusanga enamba eri 0787132368 osobola okunfuna direct. Abannaye nyina akayimba kange akapya bakayita Full Feeling nsaba bambi mukanoonyeeko omukagale ku radio ku TikTok ku YouTube gyekali mwebale nnyo mwebalidda musharinge vidiyo eno etuuke ku Senga Kulannama nsobole okumusinkana mu mbeera emu oba endala. Mwebale nnyo mwebaliye ddala awatali maanyi gammwe bannaye nsaba era munsabireko si byangu nsaba munsabireko kyekyamazima. Simpoke abonyebonye ne Full-Figure munnange amukubyemu akayimba Full Feeling wabula wanziba oba wannimba munnange Senga Kulannama ng'alaba Simpoke ng'ayaayaana munnange ng'agamba bannange njagala Simpoke mumuwezi n'ennamba Senga Kulannama ng'asomya ennamba naye munnange ennamba ezo zaakazaali za kicupuli Simpoke wazikubako ennamba teziyita mundowoozako ye musajja wattu keyeerwaneko naye nze nga ensonga za Full-Figure zino Simpoke nkimanyi ondaba naye walibadde ozeesonyiwa omwana wanaaba wuwo waalikula ajja kunoonya kitaawe era nga mu kiseera kyekimu Senga Kulannama mulina maaso wano ng'ate atunkana n'omukyala Jennifer Full-Figure Nakangubya agambye mbw amutambuliddeko ebbanga eriwera. Ne bannyabo nina omukyala ndi obubi wano mu Uganda mwenna mumumanyi nze saagala nakwogera ku linnya lye kubanga ndi enyinyala kuba kituufu annwanye ebbanga naye nga sirina kye namukola. Nandigambye nti bukulembeze bwe bampa mu busawo bw'ekinnansi naye yatandika okumpalana obusawo bw'ekinnansi nga sinnaba nakubeera mukulembeze kuba obukulembeze baabumpa 2019 obukulembeze baabumpa 2019 yali yatandika dde okumpalana mu 2010 we yatandika okumpalanira. Neebuuza lwaki ampalana saakitegeera up to now simanyi lwaki ampalana. Agula abantu ne banvuma angulira abantu ne bankola ebitategeerekeka. Kati mu 2020 ndowooza bye byali ebiseera bya pengepenge bwe twakutuuliza conference yali conference abatakyabijjukira twayita bannamawulire bonna ne tubannyonnyola nga naye bwakola naffe ne tutuuza conference ne tuginnyonnyola. Byebyo bye mulaba kati byatandise okukomyawo ku TikTok nga mwogerako nti talina kyansinza talina kyakola ki naye ne weebuuza omukazi omukulu ameze n'envi n'otava ku munno. Nze ndi mukyala mufumbo neewe ekitiibwa wadde tumala ne tusanyukamu nga bino ebintu bye tukolakola ku TikTok n'oyimbiramu abantu n'osanyuka ne weebala ku stress ne bano n'obamala ku stress. Naye omukyala atandise okugyayo ebintu bya 2020 bya 2019 abikomyawo yampaako ku bintensoni tusu muvuma
n'ebipapula ebyo nalabye nabyo yabikomezaawo. Balooya bange ne bamuwandiikira ne bamwanukula. Bamwanukula basebo ne bannyabo. Ne bamugirayo videos ne bazimuweereza ne ku flash. Ze yakanvumiramu nga mpitirivu kuba yatandika okunvuma. Nze saavaako mu bbanga kuvuma mukyalo oyo. Wabula ye yatandika okuvuma nze. Nange nenvaayo ne mwanukula ate nga simuvumye. Nze nkoleddwa ebintu bingi omuli n'okwagala okutemulibwa. Bingi ebintuseeko. Naye nnyabo nkusaba lekeraawo okungulira abanvuma. Lekeraawo okunsoomooza. Lekeraawo buli kyenkola okyozaamu. Buli kyenkola okyozaamu. Lekeraawo nkwegayiridde kola bibyo. Ze sikuyinako mutawaana, sikuyinako mutima mubi, gwe oba oguninako nze nkola byange. Naawe okola bibyo. Nkwegayiridde mnyawo mukyala gwe. Abantu bonna nze amasimu ge ganzijeeyo buli muntu ankubira tulaba kino ate mwayombye ddi ebintu ebya 2019 obikomezaawo ebyebiseera bya penge muwampera n'intention tusune balooya bange nabo ne bakwanukula nkooye muleke kuntamya ggwanga lyange lino ggwanga lyange mwe nazaalibwa mwe nkulidde mwe nkaddiidde ate mwe ngenda okuziikibwa lekeraawo nnyabo lekeraawo. Nze tondaba nkunga nkutteko mu video yo nenvaayo oba nentandika ogipipinga oba nentandika ogikola kino sigikola nze ne video siziraba. Bantu era be bazijjayo ne baziteeka ku simu yange naye nze siziraba. Ne bwe nziraba ku TikTok mpitako mpite. Ne bwe nziraba ku Facebook mpitako mpite. Tommalirako biseera bye. Tommalirako biseera bye. Bw'oba oyagala kujjayo njala. Jjayo njala tweyase ensetegeere ani asinga. Jjayo njala. Tulaba ani asinga munne. Va mu kukwenya abantu. Lekeraawo okutubipinga. Olaba wajjayo n'obufaananyi bwa bba wange ng'okyalina mukabbeni ggulu we yakuweera embuzi nako n'okakomyawo muwuna neetondedde wakajjayo ebiseera bino ng'okyali mukabbeni ggulu byonna wabijjayo ng'okyali mukakiggo bukyekazinga byonna wabijjayo. Balowooze nti yakabijja luli yali muvubuka naye kati akuze n'okukula. Gwa mukazi omukulu ateewa kitiibwa lwaki teweewa kitiibwa? Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ewa Namukasa Jane munange Carol Ntongo naye avuddeyo n'amusekeera oluvannyuma lw'okumujereka munange ye ebyokwambala atabisobola mbu ku concert ye no TV presenter Caroline Maka mbu yamusinga okwambala naye maama jjukira Namukasa yagenzeeko eyo munange muka holiday naye nga engoye zayambadde mukaziringanga z'abakadaama bate bo bakadaama bambala batya katusooka labe wana akatambi Justin ng'ate amusabula bubi nnyo anaki ndowooza yayogera ebintu by'atamanya ayinza okuba nga yabiyingira mu bukyamu oba kale katugambe weetu ninga sokulabe katono nnyo mu maaso wana tusobola okweyongerayo n'ensonga za Simple K nga tunkana ne fulufiga kwotali n'essenga kulana mwana gwe Kakalabanda yagamba njogerako kasiiwuukira wa media yagamba mbu ekiteeteeyi ky'ombu kati enkofiira obadde oteekako yaki neŋŋamba laba kano akalalu tekamanyi na bintu biri klase just kasama bwasami kabuukira buli omu kanoonya relevance mu bantu ate gye katagenda kufuna nekagamba mbu Caroline Maka mbu yayambadde nnyo mbu katono akusinge oba kasiru kagenze ne kambala akajaketi ka black taswala nakulaba mbu n'akajaketi k'abasajja
y'olwokuba alaba nti abasajja n'abakazi bajambala naye n'atamanya nti kuliko ekyawula ebeera taaga eriko eri ku lefti oba ku right. Kanyabo kayambadde bwambazi kakasiwuukira kakakalabanda naye ke kavayo ne kakola analysis ku bintu by'abantu oba ku bantu. Kasiwuukira akyali kasiiwuufu kakakyere kabuukira buli omu kanoonya relevance mu bantu gye katagenda kufuna kuba banne kalayisi ne kalyoka kambala ekiteeteeyi kya pinki ne kasiiga emimwa gya red ne kasiiga enjala ez'N3,000. Oyinza okugamba amaala atambulizaamu butwa. Tuyinza n'okuba tuli wano ng'amaala yatambulizaamu butwa naye n'avaayo mbw asireyinga ne bakakwata vidiyo nga konna kemagaza ogamba musezi mu ttumbi. Kakalabanda walayisi yenna bw'omulaba feesi ajjudde bino binnamusuna ebyalumanga abaana abato. Enkovu zamulemera mu feesi tasobola naggula bizigo bijjamu nkovu naye ssebo naye atuula ku bantu n'atandika obboogerako n'atandika obbateeka ku minzaani tannatuuka akyali naye nze ngenda musomesa essomo kubanga nze ekirungi nali ndabyeko ku bitundu bye ebyekyama bye yali asindikira omusajja ali ennowe we nategeerera nti ono yeetaaga okusomesa kuba muganda wange bw'obirabako n'ensisa ekukwata oba singa yabiteekamuko kafiruta oba singa yakozesa Snapchat kubanga ekiri wali olabyeko eggolu evvumbike nga lyasuze mu muliro ne libanga erisiirira n'omukyalo oyo gw'olaba amanyiira abantu bw'atyo bwe yakula. Ebitundu bye ebyekyama nno naye bw'abisindikira abasajja bamuwe ku ssente era nadda wali ne yeewaana yenna omuviiri kikuze no wiigi ze bataseera yenna yatambudde n'omuviiri oyinza okugamba oba kasasiro amwetisse ku mutwe bannayakana kali kiipu bannange yeddeko omuteeteeyo ogutali sayizi ye gwe bamuwadde ne bamugamba mbu eyo dizayini over. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddiyo kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira n'egyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kulaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina kansa atandikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze okukyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias